Tulaba ku BBS Telefina nkubuuzaako nga nsinziira mu kibuga Fort Portal Robert Kyagulanyi Center mu kyamaze okubeera nti ayingira mu kiseera kino ng'agenda okusagula obuwagizi olunaku luno olwaleero era ng'agenda kutalaga district 3 okuli Kabalole okuli ekibuga Fort Portal saako ne Bujangabu. Mu kiseera kino abadde amaze okuyingira ekibuga Fort Portal era kyolabako be bawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform mu kibuga kino Fort Portal abagezaako okwogerezeganya n'ab'ebyokwerinda okulaba nti baggula ekkubo eryaggaddwa ab'ebyokwerinda okuli amagye saako ne poliisi nga tebamukiriza kweyongerayo kuyita mu kibuga kino obutereevu okweyongerayo e Kabalole gy'agenda okutandikira okwenja obuwagizi. Kisuubirwa nti bw'anaaba avudde e Kabalole ajja kukomawo mu kibuga Fort Portal n'oluvannyuma ate akomekereze ne Bunyangabu ng'awenja obuwagizi obunamutuusa mu ntebe ennene ey'eggwanga. Mu kiseera kino abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform okuva mu dakiika nga 3 emabega tuzze tutambula nabo bangi nnyo babadde batambulira ku bodaboda ate nga balala bali mu bidduka byabwe okuli emmotoka wamu n'abakulembeze mu kibiina kino mu disitulikiti zino 3 nga bajja okuwerekera omuntu waabwe Robert Kyagulanyi Center mu ayingidde ekitundu kino okuwenja obuwagizi. Okuva mu kibuga Kampala okutuuka wano e Fort Portal tusimbudde essaawa 11 ng'obudde busaasaana naye nga okweteekateeka kwonna twatandise okweteekateeka ku ssaawa 8 ez'ekiro era bwe zikonye essaawa 11 ez'okumakya ne tubeera ntutandika ku lugendo olutuleeta wano e Fort Portal. Mu kiseera kino watuuse ng'agenda okwenja obuwagizi. Embeera eriwo eraga nti ab'ebyokwerinda balemeddeko era bamulagira okukozesa amakubo ag'ettaka okuyita mu byalo okutuuka gy'anaaba agenda. Kino kitegeeza nti tagenda kuyita mu kibuga Fort Portal nga bw'abadde ateeseteese oba ng'enteekateeka zaabwe bwe zibadde. Alagiddwa okubeera nti akozesa amakubo ag'ettaka okutuuka gy'agenda. Mu kiseera kino njagala okutegeezaako nti yabadde ajja yasanze emisanvu egy'enjawulo egy'ab'ebyokwerinda gye babadde batadde mu nguudo nga tebamukiriza kubeera nti yeeyongerayo era mu kadde kano ava akozesa oluguudo olw'ettaka abadde yakeegatta ku kolansi ate n'addamu okulagirwa okuvaako akozese oluguudo olw'ettaka. Tulindirira okuwulira byagenda okwogerera eno n'okumanya oba disitulikiti zino 3 anaamalako nazo olw'ensonga nti embeera eriwo kakati ey'okumuyisa mu byalo oba oliawo eyinza okumutuusa ekikeerezi gy'anaagenda okwenjeza obuwagizi olunaku luno olwaleero. Tulindirira okulaba embeera nga bw'enaatambula byonna ebinaavaayo tujja kuba nga tubikutuusaako ku BBS Telefina. Amawulire gaffe gambuuze ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'amawulire ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Embeera bwetyo bw'eri wano e Fort Portal. Nze Ronald Kitanda Ivan Mbadi akutuusaako ebifaananyi ku kamera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Wangale nnyo Maasomogi tubaagaliza enteekateeka ennungi buli kimu kisobola okutambula nga embeera nzika.